Members, I'm on site. The YY bus has gotten an accident and it is on fire. It is believed only 3 people got out. Like 3 or 4. Eh? 4. Where was it coming from? This side. I thought it was from this side going this side. What happened? It's wrong. Wait. Go back. Abantu bavuddemu n'abasinga. Abantu abasinga tebavuddemu. Bavuddemu nga mukazi. Abantu bonna abasinga basiringa. Baliwa? Abafudde bakite mu ddwaliro. Abamba basituse no mu ddwaliro, waliwo abakyala basituse no mu ddwaliro. It is believed all the people are burnt in the fire. Kibadde kitya? Abantu abadde balemereddwa nga tusobola kwesika ward be basinza okufiiramu abadde bakutusa amagulu naye nga muli nga 8 omwe muyinza okuba nkuli omunaana gwe gusigaddemu era abadde mu maaso omutwe gwonna ne pilot tebaliibwa pilot agenzi aduseasinga bafutusengamu omuliro okutandikira eno kuyingini nga guli eno kuyingini nga fedde okuyingirayo aweerezaga omukono n'ateekayo Kiki ekigisudde? Yeekanze kati yeekanja nga yeekanze. Kibadde eva Kampala. atomedde aleka atomerera okutomera Eri egundiro ole. akabenje katandikidde eri yevudde akabenje olwo obadde oba wa pikipiki oba wadde waki bwasita okuba kati wabeerawo akana akasala ate ekkubo naye ate akakoleki akawugule wakuddaano pembeni Neva eno bwetinga yeewu. kati egenze ndooza kati wavudde wagire mwata nayagala Dan, tugende.